everyone, Shida Cruz as usual on our YouTube channel. Thank you so much for subscribing. We have a lot to tell you all the way from Turkey. We want to understand what exactly do people in our countries expect? What do we have? Do they think we get money out of trees? Don't forget to hit that notification bell and subscribe. Welcome on my YouTube channel, Shida Cruz. Sir, welcome. Yes, thank you. It's a pleasure to host you on Shida Cruz. It's a pleasure to meet you, madam. Oh. Yes, amanya gange kweyanjula okusooka bampita Chris Mutabazi nga ndi Field Operations Manager at Express Cargo. Okay, yes. Thank you. Abatamanyi omwami ono yali one of the judges ku Miss Uganda Turkey mujjukira ebiseera ebyo we twagenda viral. So twagala okumanya omulamwa gwa leero biki Munnayuganda ali e Kampala byatamanyi ku nkuba kyeyo ebigenda mu maaso ono twandyagadde obitutemeretemeremu nga gwe amazeeko akabanga e Turkey twagala otunnyonnyolemu. Yes, ekibuuzo ekyo kiri tricky naye nga okusinziira nga bwe mmanyi Abannayuganda basinga abali Uganda batera okulowooza nti omuntu bw'ajja Bulaaya sente aba anoge nti tukola sente nyingi mu budde obutono ennyo ate nga zijja with ease naye nga si bwe kibeera. Ebiseera ebisinga sente y'e Bulaaya eba yakutoba naddala mu zino ensi ezinyogoga waliwo ebiseera tubeera nga tuli mu bunyogovu mu winter nga sente mu butuufu olina ozinoonya mu bugubi empewo nyingi mbamu okulwala. So ebintu ebyo ebisinga abantu abamu baba tebabimanyi naye ngera abamu tubannyonnyola ne tubakubira ku bifaananyi tulaba embeera gye tubaamu. So abantu abasinga balowooza nti obulamu bw'e Bulaaya buli swift nnyo. Ekyenjawulo ekiri e Bulaaya nti kale ebintu ebisinga byanguwa okusinziira ku mbeera ne tekinologi engeri gyatambulamu nti abazungu ebintu babikola with ease n'ekintu kyandibadde ekizibu bakyanguya. Naye ng'embeera yakutoba yakukola nnyo teri kijja kigira ku silver plate buli kimu tukikolerera ne tukifunamu. Waliwo ensonga endala gye wandyagadde okwongerako tugeze mu bintu bya bbiiru mu bintu bya entambulo gyogeddeko ebintu bya bbiiru ebintu bya accommodation. Mainly of course nga bwe kiri mu Africa ne wano era tusasula bills ate bya wano bya system nti olina okusasulira mu budde ebiseera ebisinga togenda kuba na budde bwogera na landlord nti munange nsaliraako biki oba nindaamu sifunye buli kimu kirina okuba na time bw'oba wasalawo date yeno nti buli nga lumu olina okusasula internet n'okusasula amazzi buli kimu kiri ku system era bw'otasasula system ye ekuggyako bujja. Currently twagala kumanya biki ebiri e Turkey Munnayuganda ali e Kampala oba mu nsi ez'enjawulo byatamanyi wano e Turkey. What exactly don't you know about Turkey? So I want him to really explain to us some of those things such that all my viewers or you who is watching you get to understand ebyakabi ebiri wano. Kakati bintu bingi Bannayuganda abali e Uganda batamanyi ku Turkey nenja kumenyako ebimu. Ekisokera ddala Turkey nsi eri mu Europe nga eriraanye ensi ezimu nga Greece, Russia, Iran. So ensi eri mu Europe era it's a European country. That's one. Number two, Turkey ensi ya byabulambuzi. It's called the European hub. Nti ensi ezeetoolodde Europe zijja nnyo wano okusuubula ebintu at a cheaper price. Balina ebintu ebirungi. Turkey y'emu ku nsi ezisinga okuba n'ebintu ebirungi quality stuff, especially textile. Temwerabira kusubscribing ku Shida Cruz. The only name is Shida Cruz. I have a Facebook page and a Facebook profile. Tugende maaso sebo na reason ey'okubiri. Yes, mbadde nnyonnyola ku kintu kya European hub nti Turkey erina ebintu bingi ebintu nga engoye, construction materials, anything to do with medical equipment, buli kimu kyewandirowoozezaako ettake weekiri nti abantu bonna abaagala okusuubula musobola okujja. Abantu abasinga balowooza nti China yokka erina ebintu ebirungi naye ettake erina ebintu ebirungi, so abantu abasinga tebakimanyi. Then ettake ensi ya byabulambuzi erina tourism sites mpitirivu sobola zoogera zonna naye nga nnyingi. So omuntu yenna yandyagadde okulambula. Turkey is very rich kubanga bakoze survey
last year Turkey yasinga okuyingiza abalambuzi mu nsi yonna. So ekyo kikulaga ekifaananyi nti really they are rich in terms of tourism. Era ne government ekola nnyo ssente mu tourism. All right. Shida Styles yakuleetedde no programu era eyamunayuganda ku kyeyo. Shida Cruise nga channel tukuleetera ebintu ebyenjawulo ebirimu travel, life experience, byonna waneno ku Shida Cruise tubikuleetera era tovaako tujja kuba tukuleetera embeera ez'enjawulo munayuganda ku kyeyo Turkey ne mu nsi ez'enjawulo. Nyongera okwebaza Shida Cruise n'emirimu gyonna gy'okola. So ntumira mikwano gyange gyonna gye nkola najjo Turkey, Uganda, mwena mbatumidde mwekuume obulwadde, corona is real, mwekuume. All right. Yes. All right. That has been Kabaz Chris, Field Operations Manager Owaddat Kago, ne Shida Cruise nga host wa channel eno, ne ku kamera kuliko John, nanyini kola software, nanyini kola websites. Thank you so much. I love you. Mwah.